Okay, tekikyaliko kuweka. For quite some time babadde bakikweka. Omuyimbi Spice Dana okwawukana ne manager we, Manager Roger. Twatandika owulira amawulire gano ndowooza 1 year back nga bafunamu issues here and there, then ne baddiŋŋana okukolagana bonna. Remember, Manager Roger ndowooza ye first serious manager Spice Dana gwe yali afunye. Naye tetujja kigaana, Manager Roger yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti Spice Dana at least ayingira mu top 10 ladies betumanyi nga bayimbi. Era ne wealth ja accumulating ze for all those years, Manager Roger abaddemu omukono gwe. Finally, tekikyaliko kweka. They went apart. Tebakyakolagana bonna. Manager Roger takyali manager wa Spice. Era okuba essimu ng'oyagala Spice teba ya Manager Roger. But of course, so many people have been talking about this issue on streets. Will Spice Diana manage to make it nga talina Manager Roger? Tuze tulaba abayimbi bangi nga bawukana ne ba manager baabwe. After that, omuyimbi oyo n'agwa. For example, Reddy and Weasel we bayawukana ne Jeff Chiwa tebasigala kyekimu. Queen Sheba we yayawukanye ne Jeff Chiwa era si kyekimu nga bwe kyali. Si oli Shiba owedda. Abayimbi bangi nnyo. Kyemmanyi abayimbi abaali bakikoze ne bava ku manager waabwe ate ne basukkawo. Ndowooza abamu ku bo kwe kuli B2C we bava ku Ande balwana ate ne basingako we baali. Omuyimbi omulala King Saha yava ku Sam Mukasa ne bawukanamu awo, but later on ndaba ennaku zino bakolagana bonna. Naye ate King Saha ate ekyamuyamba olwava eri n'abaako wayingira ate ewateetaagisa manager nga weetaaga maanyi g'abantu. Now so many people have been discussing embeera ya Spice Dana wanaabeera without Manager Roger. Njagala owulirize kano. Gwaluguzeeko akugamba nja kukuba ebinnyo singa okuzannya eby'ekiseera. Kati oguza otya Grenade oluyimba lino oluguza ne Shiba? Ekya Grenade ye yaguza Shiba. Era Grenade n'aluwanulayo ku YouTube. Naye kye ndi mu kugamba nti ngezaako okukulaga nti oyawukana ne manager abadde amanyi business, weaknesses zitandika okulabika. Tugenda n'okola video ya Nywera ng'ate efaanana n'oluyimba lwe wakoledde emyaka 8 emabega. Shiba alina oluyimba olulina video ekikabu ekityo. Kakati lwakuba Nywera yakutteyo. But weebuuze ani yataddewo controversy because Grenade oluyimba yali yakola ki? Yaluwanulayo. Nywera yali wa Grenade. Nga ne video ayina. Naye n'atakola ewuwe. Because Grenade had no story to back up the Nywera. And the music, ebyenda badde ngamba abantu music calling. Kubanga omukazi nga tannata luyimba yasooka n'atugamba, guys, I wrote this song at my lowest, bichi, so my lovelies ngenda kuluta. Now yasooka kututegeka okitegeera. Kati jjukira ate aluta, weebuuze lwaki oyamala oluluta ate olwa Grenade ne tululaba. Kitegeeza ye kennyini kubanga yalugula akimanyi luno gye luli. Zonna bbiri kampu eyo. Kati bakyali nnyo ne Grenade. Kitegeeza yo kampu ennyimba zonna bbiri ye yazita. Ne kibakolera. Kubanga Grenade mu kifo ky'okuteekamu akaliro ate yakola bukozi posting akola ki? Nga awa big up Queen. Kati that is how the industry is operating in Ayenze. Tugenda komekereza nga nkugamba obunafu nkyabulaba. Muki? Mu management. Eya Spice ne ya Shiba. Management ya Spice loopholes ziriwa? Wasembayo dde owulira oluyimba lwa Spice? Alina lwalina ne gundi ne Vairota. Osobola oluyimbamu sentence 2. Bulungi ne sirumanyi bulungi. Nkiwa n'abali ku live tekuli asobola. That is one.
ekyo kimu. Loophole ey'okubiri alina ky'alina okukola n'agenda nti woba otadde manager kati ogenda tandika okukola ebintu ku nkola empya. Example yali ya Jasmine na Bushington. Bushington alina trajectory gye yali atwalamu Jasmine. Coke studio nyimba ze yafulumyanga ebiseera byewazirabanga. Webeeta ne Bushington Jasmine n'amanya ngenda kutandika kuyiriba. N'akola akatiba akapya. Nadda ku ground akatiba kana akapya nga it is more of a sexual appealing music and personality ne kimukolera. N'ava nnyo mu WhatsApp. N'ava nnyo eri mu WhatsApp. Kakati Spice akatiba kookyalimu ka Roger akabadde ak'okupika music ne ssente. Nti tugenda kuta video oba tugenda kuta project n'okubira ba TikTok 40 simu bonna ne bajja. N'ogenda nga buli omu omuwa ebbaasa erimu 15 abiri bwe otyo. But now because you don't have a standing oyinza okuba olina abagezi abakuli emabega but spending power egenda kendeera. Ekyo ekyatuuka ku Bafana. Mulimu contacts ezimu nga Roger yagaananga abantu bano okwogera ne Spice. Roger ali solid no. Roger ali solid. Nti yagaananga abantu amu okwogera ne Spice because of vaako kali eyinza okunafuwamu. Nafuwamu kyekyo kyendi mu kulaga nti Bafana ya struggling lwa nsonga. Bafana yali mu ndongo naye ate mulimu abantu. Ate Roger bw'akyawa bubi. Akyawa. Nti ate Roger ye waakyawa takyawa bya Jeff nti buli omu akola ebibye. Roger akyawa kulumya. Roger bwa Spice bayawukanye ne Roger kigenda munyigamu. Ndaba gye kiraga. Nti Roger akulinda n'amanya nti olina project gy'ogenda okuta n'ateekateeka pinki oba n'ateekateeka omuwala. Roger alina omuwala gw'atasoleeta. Nkutidde. Aleeta waataleeta oyo omuwala ogwema erinnya linneevudde mu mutwe. Omuwala oyo omunyankole bamuyitaani eyayimba Inside. I've forgotten her name, but that's the girl. Wabata mulese, she's going to bring a new girl. Nayenga agenda kumutambuliza kuggwe. Ani yayimba Inside. Munyanko. So, ndaba nga agenda nafuwamu. Kyekimu ne karungi nti you're still riding on being the queen. But the mastermind yagenda. Kati ogenda tandika okukola ebintu ebyo nga amaanyi ga kalungi gakendeeramu. Like to 30% gakendeera. Because of management oba waliwo yasirikiramu ng'azadde. Management. Are sure. Because Jeff ye muntu eyali ayinza okukimanya mbu kati ogenda mu kuzaala n'oleka ennyimba 15 nga wazirecordinga. That is Jeff. Era Jeff nkitegedde papa. Okategedde nti Jeff wandigenza ogenda mu maternity leave. Wandirese abantu bandiganyiriza gamba bannanga akakazi nga kakyate endongo. Omuwala gw'obadde obuuza gwe bayita Pretty Banks. Pretty Banks. Okay. Era tewewuunya nnyo owulira Pretty Banks nga music we mulimu kye bayita source management. Bisookera wano ku Governor S. Nebisaasana emitimbagano gyonna. Ojja bawulira nga babuukira mu wiiki nga 2 story bagenda zipiikinga up. Naye nga weewo tubadde ku strictly music. Kandani music. Wabazungu tomutubuuza. Tomutubuuza tumanyi. Tugenda kusinzira wano tunaba baago jja kutumira nange kantumire. Nina omuyimbi wange nyimbira obulungi ennaku zino. Bamuyita Tracy Melon. Tracy Melon.
tujja kudda enkya ne Tracy Meloni. Tracy Meloni okutumiddeko yonna gy'oli obuyimba bumbwagala nnyo. Nawe tumira ne George Kamya atumire tutusiibula abantu baffe. Kantumire Tracy Meloni. Mutumidde mugambe Rema akyali mulamu. But anyway, kantumire Best Vibes. Best Vibes y'omu ku bayimbi bensibiddeko akapapula kange. Ono omwana oyo mwana nno naye nno singa aba ayongeddemu amaanyi. Kati yakwata ensawo ya Kabaka eyava ekyotera. There is something I see in him. He has something different. Yes. Kama nyo yimba. Era by March ayinza osuulawo Kabaka eyava ekyotera agendamu oluyimba ne Palasa agenda mu muwaso. Yes, ndabanga. Bwe bamulaba bagenda kuba bamutegudde. Bagenda kuba bamutegudde. Kubanga yasabye remix y'oluyimba lwe. Palasa n'amugamba a remix tejja kuyamba tukole project mpya. Ne Kabaka eyava ekyotera n'amugamba nange nkuwadde. Naye olwa Kabaka eyava ekyotera tubadde tulinda concert eggwe. Ate Kabaka eyava ekyotera gundi Palasa bw'akuwa ne Chameleone ayinza okukuwaawo. So bagenda kuba bamutadde. Kansembyeyo Babi Kyagulanyi. Maama waffe mulungi owe Magere.